jako akawuwo badera batwalise kadi bade ya mutwalo nenge malo mwaka gumu kati no twagala kadi ngemala emyaka 3 nenga yizo kugera mitwalo ngibi. Omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Stephen Tanui asinkanye abakulembeze ba stage za taxi okwetoloola ekibuga Kampala abeegattira mu kibiina ki Federation of Uganda Taxi Operators UTOF okulaba butya bwe bayinza okutereeza ebyo ebimu ku bibasoomooza. Kubanga kyekibiina gavumenti kyeyawa okukulembera taxi olw'omubumbirano gwano banaye olw'obudde tukyaba kubeebaza. Wanakulira ebikwekweto mu UTOF musajja Lumbwa Kalifani agamba nti okwegatta kw'abagoba ba taxi kusaana okutandikira ku stage okutuukira ddala ku bukulembeze bwa waggulu. Waggulu gye tuli tusaba abantu bammwe ab'obukiiko musigale nga muli bumu nga munyweza obwegaso okubuzira waggulu kubanga obukulembeze buva eno nga buddawa buvaawa bwe muba temuteredde wansi naffe waggulu tusobola kuteeka obwegassi buno tusaba mubutegeere bulungi buli omu alina ekibiina kye yavaamu. Mayambala Mustafa omumyuka wa ssentebe wa UTOF ategeezezza nga kyekiseera okuwandiisa abali mu mulimu gwa taxi okwewala bakyala kimpadde naddala abo ababbira mu taxi. Twewandiisizza kijja kutuwa eddoboozi eddene okwogera ne gavumenti nga tugiraga nti abantu baffe aba taxi be tulina be bano. So kati olwaleero bwe batubuuza ffe ng'abakulembeze ekisero omuli badreva ne bakondakita tekikola ki tekiriiwo. Ekyo kiba kisobola okutuyamba nti mu nteekateeka za gavumenti ez'okukulaakulanya abantu tuba tujja kutoola butoozi ku kisero kyaffe. Ssentebe w'ekibiina kino Mugenyi Rashid Sekindi asabye gavumenti eyimirize abasuubuzi b'amafuta mu ggwanga olw'ebbeeyi yaago eyeeyongera okulinnya buli olukya ng'aliko n'okuwabula okulala kwakoze. Waleero entebe yali avuga amafuta ga mitwalo 3 kati olwaleero bwe siteekamu 6 sikola ki sigenda na kudda okunyigirizibwa okubwekuli. Ffe eddoboozi lyaffe lye tusigala tusaba gavumenti era nga tugisaba nawano nga tuyita mu kamera zino mu TV zino nti gavumenti essaawa eno etuyambe esooka eyimirize abasuubuzi b'amafuta abanoonya amagoba yo yennyini egaleete nga tegenda gafunako magoba. Omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Stephen Tanui wano wasinzidde n'asaba bataxi okulongoosa omulimu gwabwe okusobola okuguganyulwamu. Ebiribo entuufu kusaana kulongoosa ebeere y'amaanyi ebeere ekintu buli muntu ayagala kutuula ku taxi. Omutulo nayogedde ati abakazi batono oba abawala. Tanui asabye abagoba ba taxi era okukulembezanga empisa ate bafeeyo okuwuliriza abo be bakolako. Tubeere ne disipulini, tubeere ne customer care. Oba ovuga motoka yo olugi kuvuga motoka mpya balaba omukulu nagamba ati alabuka mutandise kukagawala balaba mulina motoka mpya oba ovuga motoka mpya n'empisa esaala kubeera ya waggulu nnyo. Ate baba mu bakulembeze betwogeddeko nabo tubadde Ssentongo Charles ne Sadat Kalyango beebazza nnyo abakulembeze okuva mu kibiina kino olw'okuŋŋaana luno nti lwakubayamba okutuukiriza naddala obuvunaanyizibwa bwabwe. Twagala kulya mulimu, twagala kulya ku mulimu n'olw'ensonga eyo tuzze tutereeze taxi industry kubanga tulina experience kubanga tumukoledde emyaka 2 tufe batuufu abalina okuteekateeka omulimu gwa taxi. So n'olw'ensonga eyo tugenda kutereeza taxi, tugenda kulaakulanya abadereva ba taxi bonna gye bali. Ate nno si kya Nateete si kya Lubaga kya Uganda yonna. Okusika omugwa mu mitendera egy'enjawulo ekyamazima kiri nti badriva basanyufu kuba entalo zaali zisusse nga empologoma we zirwanira bisubi byebiruka naye kiwa essanyu n'essuubi lwakuba nti ekiseera ekiriwo kyakatyabaga ka byanfuna naye ng'olaba nti badriva balina akaseko ku matama. Kyontowaire Proscovia yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.
olukusa okutambula Uganda yonna nga batutereeza taxi industry sebo.